ekiri mu maka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate kisa kinegula. Olunaku olwaleero Muhoozi aye amagye abawanvu n'abampi mu maka g'omukulembeze nga bwe yatugamba nti bwe yamala okuyiwa amagye ku kitebe kya National Platform ategeezezza nti kati agazza w'amaka ga mukulembeze w'eggwanga era mbu yeewera buli olukya nga bw'agenda okusaanyaawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne famire ye. Naye ffe tuli bagumu ate ne President akyali mugumu. Buli kimu Museveni ajja kikola, buli kimu Museveni ne Muhoozi bajja kikola mu nsobi, buli kimu bajja kigezaako, buli kimu bajja kitulwayingako. Nitwongera bajjukiza n'obategeeza nti byonna bye bali mu kugezaako n'okutulwayingako twasobola kukyusa mitima gya bannayuganda. Abagamba nti ekimala kimala, bagamba nti enough is enough. Abagamba nti kekano akaseera munnayuganda kalina okuyimuka n'atunulatunula ne yekkaanya n'alaba wantu watuufu mu myaka 4 gye bakoze n'akakasa nti bano babbi bubbi bajja kwenoonyeza byabwe, tebajja kulembera ggwanga, bajja n'ebigendererwa byabwe, bajja ne mission zaabwe bwe bazituusizza Mukama n'atuleetera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atugula amaaso atuzibule tulabe nga tukola ekyenjawulo n'okwegattako okw'enjawulo. Ffe tukyali bagumu era tulina essuubi nti obugumu bwaffe n'obugumiikiriza bwaffe bujja kubeerawo ebbanga lyonna ate eggwanga lyaffe lijja tambula ddala era tujja kununulwa. Wake up Uganda, this is our right time. Akaseera ke tulina tukakozese nga kamaanyi, tukakozese nga ka muwendo ate era nga ka mugaso. Uganda yaffe era Uganda ejja kununulwa. Maama tugenda kufuna eddakiika ez'okusaba kuba tuli mu kusiiba n'okusaba ebyo bitambula bibiri. Yimusa eddoboozi lyo tubeeko bye tuteeka mu maaso ga Katonda mu lunaku luno olusoose olw'okusiiba n'okusaba. Ebisigadde tugenda funza program tugende mugonde. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, Mukama tukwebazizza olunaku lwaleero. Olwaleero Mukama lwe lunaku lwaffe olusoose mu kusiiba n'okusaba okuggalawo omwezi ogwokubiri. Mukama bwe tusoma Bayibuli, bakabaka n'ensi Isirayiri n'ensi ez'enjawulo bwe zaatuukanga mu biseera ebizibu balangiranga okusiba n'okusaba, akabonero akalaga okuteeka Katonda mu kifo ekisooka, okulumya emibiri, okusitula emyoyo. Mukama tumanyidde ddala nti ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Entalo zaffe kyetuva tulwana mu mwoyo ate ne mu mubiri. Omulabi waffe gwe tulwana naye musajja musamize, alwana mu mwoyo ne mu mubiri. Naye tumanyidde ddala nti mu nsi ey'omubiri ffe tulina ebyokulwanyisa ebisinga newankubadde naye asamira. Bayibuli etulaga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume waaliwo omusajja ensi gwe yali yakkiriza mu bulogo nga n'ensi yakkiriza nti mulogo, Simyoni. Naye Bayibuli egamba nti Pawulo ne banne abayigirizwa bwe baatuuka, omusajja yalaba ensi ey'omwoyo nga ebibye byaliko bya bulimba bya butaliimu, n'abasaba okuyingira mu bulokozi, n'abasaba okumuwa ku Yesu wakiriba mu muguze buguza naye asobole okufuna ku byokulwanyisa bino eby'amaanyi eby'omwoyo bye yali ayagala okukozesa okwegomba kwe ye. Naye nga kyenyisinga okwagalawo nti yakkiriza okuva mu bulogo ate okufuna Kristo kubanga yalaba nga yasinga. Ffe Mukama tukkiririza ddala nti ensi ey'omwoyo gye tukutte yeesinga. Yesu bwe wali ku nsi nga weeteekateeka okutandika obuweereza, Bayibuli egamba mu Matayo essuula 4 n'oyingira mu kusiiba n'okusaba ennaku 40. Awo we wayambalira amaanyi agaasookera ddala okutambula olugendo lwe watambula ng'oli muwanguzi. Era awo we wajja amaanyi agaawangula ensi, agaawangula omusaalaba n'agaawangula amagombe. Bw'otyo n'ozuukira ate ng'oli wanjawulo okusinga bwe wali. Era watugamba waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba.
ffe Mukama tutambulira mu bigambo byo. Bayibuli eno Mukama tukwebaza. Tutambulidde mu stepu zonna eza revolution nga twekwata we wayita bwe watambula ne bye wakola. Walwana mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo. Wali musajja mulwanyi mu mwoyo ne mu mubiri. Wasiba n'osaba ng'oggulawo ensi ey'omwoyo. Ate bwe watuuka mu yeekaalu nga bagizanyiramu walwana mu nsi ey'omubiri. N'otereeza yeekaalu ya taatawo. Naffe nno Mukama lye kkubo lye tukutte, twagala okutereeza ensi yaffe mu mwoyo ne mu mubiri. Newankubadde omulabe waffe asamira, awamba obwengula wakati mu kusamira n'okusaddaaka n'okuloga n'okusera, naye mmanyi nti ebyokulwanyisa ebyaffe bye bisinga mu nsi ey'omwoyo. Mukama tukusaba okke, tukusaba oggulewo eggulu Mukama nga bwe ligguddwawo okuwulira ebifa ku nsi, ng'okkiriza Mukama okuwulira ekyo layers zonna ez'ensi kye ziriko ne kye zikola ng'ozikonekitinze n'eggulu. Ffe Mukama mu Uganda twagala nkyukakyuka. Bajjajjaffe batandika olugendo luno nga balwana n'abazungu nga baagala okufuna obwetwaze, naye ne batatuuka. Omulembe ogwaddako awo after independence gwakola bye gwakola nga balina we baagala okutuuka. Babadde mu revolution ebbanga lyonna naye nga bingi bibalemesa, bingi bibawugula, bingi bibeekiikamu era ne batatuuka. Naye mu Yesu essula 24 Bayibuli egamba nti waliwo omulembe ogwatuuka, gwo ne guyingira ensi bali gye baali balowoozaako. Bayibuli egamba waliwo omulembe gwa taata wa Ibulayimu ogwasimbula mu Uli. Balabika nga baali balina gye balaga gye baali baagala okugenda. Naye Bayibuli egamba bwe baatuuka e Harani ne baakoma awo, era abamu ne bafiira awo. Ate Ibulayimu ye n'asimbula n'ava mu Harani n'agenda e Kanani. Newankubadde bingi ebyabeerawo, abaana be n'abazzukulu baagenda mu buwambe, naye Mukama yeebazibwa olw'omulembe ogwakomawo ne gutuukira ddala n'olwaleero guli awo gwe walowooza okubawa. Naffe Mukama tuli mu kusiba n'okusaba n'okulwana okweddiza ensi eyo Mukama eri mu birowoozo byo okubanga bannayuganda be bagituddemu. Olutalo lwa kuyingira Kanani kusomoka mugga, tuyingire kubanga buno busika bwa bajjajjaffe. Wagamba mu kitabo ky'ekyamateeka 8 nti bino ebigambo by'amateeka, kubanga okulwana n'okutwala ensi yaffe wakiteeka mu mateeka, nti lino tteeka okulwana okweddiza obusika bwa bajjajja bammwe. Bayibuli egamba watuteekerateekera ensi ennungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, ekulukuta amazzi mu biwonvu ne mu nsozi. Bayibuli egamba obwo bwe busika bwa bajjajja bammwe bwe mbawadde okulya. Mukama Uganda busika bwa bajjajjaffe obutaliiko kuteesa, obutaliiko kukkaanya. Ky'ova olaba n'ababututwalako tebagoberera mateeka. Beefuula bwefuuza abagoberera amateeka naye tebagoberera mateeka. Kale naffe Mukama tusaba okwambala amaanyi ag'okweddiza kuba lino tteeka ery'okununula Uganda. Oba kufa, oba kuwona, oba kusibwa, oba kiki. Bayibuli egamba obwo obusika bwa bajjajjaffe, ate n'ababulimu tebalinayo jjajja waabwe n'omu mu ggwanga Uganda. Mukama Museveni talina jjajjaawe mu Uganda. Mukama Museveni Munyarwanda. Mukama gwe wasooka okukola demarcations z'ensi. Buli nsi n'ogiwa olulimi, buli nsi n'ogiwa demarcation, buli nsi n'ogiwa boundary. Kati okutematema ensi kuli mu kwagala kwo, tekiri mu kwagala kwa mwana wa muntu. Era ffe Mukama tutuukiriza ekyo, tuli mu bunnabbi bwo, tuli mu ebyo byewateekateeka mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi. Kubanga Bayibuli egamba mu kitabo kya olubereberye nti watonda ensi n'eggye lyonna. Kati Mukama byonna ebiri mu nsi biri mu kwagala kwo. Kale naffe Mukama tuli mu kwagala kwo okw'okununula n'okweddiza obusika bwaffe. Mukama tusaba osiima essaddaaka yaffe ey'ennaku 3
eyokusiiba n'okusaba. Otuwa amaanyi okulwana mu mwoyo ne mu mubiri, kubanga luno lutalo lwakudda mu busika bwaffe. Wagamba Yoswa nti bwe muba mwagala okutuula entende n'abaana bammwe n'ebisibo byammwe n'ebyammwe byonna, mukwate ekitala mugende mweddize ensi yammwe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, bwe mutyo bwe munaaweebwanga emirembe. Mukama bwe tunaba tetunaba kutwala nsi yaffe kugyeddiza, ekyamazima emirembe gitubuze. Tugezezaako okwebuzaabuza, tugezezaako okugonda, naye Mukama emirembe nga tewali. Emirembe giri mu kitala nga bwe wagamba Yoswa, kulwana kweddiza nsi yaffe. Isaaka yali asabira abaana be omukisa. Alina omwana gwe yagamba nti ekitala kye kinaakuwa omukisa, kye kinaakuwa obulamu. Bw'olirwana n'ekitala ekyo ojja kwekunkumula ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo. Ffe Mukama tuli redde, tusaba otufukeko amafuta n'amaanyi n'okukkirizibwa okuva gy'oli okukola kyonna ekisoboka okweddiza obusika bw'abajjajjaffe mu linnya lya Yesu. Mukama nsitula abantu bonna, bannayuganda bonna mbateeka mu mikono gyo. Abamu nga Bayibuli bw'egamba emyoyo gyagala naye emibiri minafu. Abalala ekyokukola bakimanyi naye baatya. Naye tusaba omwoyo n'obusobozi n'obumalirivu bwe wafuka ku baana ba Isirayiri nga bali mu Misiri. Bayibuli egamba bonna ne basituka, wakati mu bo tewaliwo munafu. Ne basituka ne batandika olugendo. Nsaba ofuka enjala nga si ya mmere, n'ennyonta nga si ya amazzi, naye ebyokulwana era eby'ekigambo kyo n'ebyokwenunula okweddiza ensi yaffe mu linnya lya Yesu. Enough is enough. Mukama tujja kukuweera obujulizi mu nsi yonna, n'abaana baffe tuli bagamba nti yali Katonda ye yatuwanguza. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye nga tukkiriza nti binaatuweebwa. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama tukwebazizza olunaku lwa leero. Olwaleero Mukama lwe lunaku lwaffe olusoose mu kusiiba n'okusaba okuggalawo omwezi ogwokubiri. Mukama bwe tusoma Bayibuli, bakabaka n'ensi Isirayiri n'ensi ez'enjawulo bwe zaatuukanga mu biseera ebizibu, balangiranga okusiiba n'okusaba, akabonero akalaga okuteeka Katonda mu kifo ekisooka, okulumya emibiri, okusitula emyoyo. Mukama tumanyidde ddala nti ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Entalo zaffe kyetuva tulwana mu mwoyo ate ne mu mubiri. Omulabe waffe gwe tulwana naye musajja musamize, alwana mu mwoyo ne mu mubiri. Naye tumanyidde ddala nti mu nsi ey'omubiri ffe tulina ebyokulwanyisa ebisinga newankubadde naye asamira. Bayibuli etulaga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume waaliwo omusajja ensi gwe yali yakkiriza mu bulogo, nga n'ensi yakkiriza nti mulogo, Simeoni. Naye Bayibuli egamba nti Pawulo ne banna abayigirizwa bwe baatuuka, omusajja yalaba ensi ey'omwoyo nga ebibye byaliko bya bulimba, bya butaliimu, n'abasaba okuyingira mu bulokozi, n'abasaba okumuwa ku Yesu, wakiriba mu muguze buguza naye asobole okufuna ku byokulwanyisa bino eby'amaanyi eby'omwoyo bye yali ayagala okukozesa okwegomba kwe ye. Naye nga kyensinga okwagalawo nti yakkiriza okuva mu bulogo ate okufuna Kristo, kubanga yalaba nga yasinga. Ffe Mukama tukkiririza ddala nti ensi ey'omwoyo gye tukutte yeesinga. Yesu bwe wali ku nsi nga weeteekateeka okutandika obuweereza, Bayibuli egamba mu Matayo essuula 4 n'oyingira mu kusiiba n'okusaba ennaku 40. Awo we wayambalira amaanyi agaasookera ddala okutambula olugendo lwe watambula ng'oli muwanguzi.
era we wajja amaanyi agawangula ensi, agawangula omusaalaba n'agawangula amagombe. Bw'otyo n'ozuukira ate ng'oli wanjawulo okusinga bwe wali. Era watugamba waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Ffe Mukama tutambulira mu bigambo byo. Bayibuli eno Mukama tukwebaza. Tutambulidde mu stepu zonna eza revolution nga twekwata we wayita, bwe watambula ne bye wakola. Walwana mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo. Wali musajja mulwanyi mu mwoyo ne mu mubiri. Wasiiba n'osaba ng'oggulawo ensi ey'omwoyo. Ate bwe watuuka mu yeekaalu nga bagizanyiramu walwana mu nsi ey'omubiri. N'otereeza yeekaalu ya taatawo. Naffe nno Mukama lye kkubo lye tukutte, twagala okutereeza ensi yaffe mu mwoyo ne mu mubiri. Newankubadde omulabe waffe asamira, awamba obwengula wakati mu kusamira n'okusaddaaka n'okuloga n'okusera, naye mmanyi nti ebyokulwanyisa ebyaffe bye bisinga mu nsi ey'omwoyo. Mukama tukusaba okke, tukusaba oggulewo eggulu Mukama nga bwe ligguddwawo okuwulira ebifa ku nsi, ng'okkiriza Mukama okuwulira ekyo layers zonna ez'ensi kye ziriko ne kye zikola ng'ozikonekitinze n'eggulu. Ffe Mukama mu Uganda twagala nkyukakyuka. Bajjajjaffe batandika olugendo luno nga balwana n'Abazungu nga baagala okufuna obwetwaze, naye ne batatuuka. Omulembe ogwaddako awo after independence gwakola bye gwakola nga balina we baagala okutuuka. Babadde mu revolution ebbanga lyonna naye nga bingi bibalemesa, bingi bibawugula, bingi bibeekiikamu era ne batatuuka. Naye mu Yesu essula 24 Bayibuli egamba nti waliwo omulembe ogwatuuka, gwo ne guyingira ensi bali gye baali balowoozaako. Bayibuli egamba waliwo omulembe gwa taata wa Ibulayimu ogwasimbula mu Uli. Balabika nga baali balina gye balaga gye baali baagala okugenda. Naye Bayibuli egamba bwe baatuuka e Harani ne baakoma awo, era abamu ne bafiira awo. Ate Ibulayimu ye n'asimbula n'ava mu Harani n'agenda e Kanani. Newankubadde bingi ebyabeerawo, abaana be n'abazzukulu baagenda mu buwambe, naye Mukama yeebazibwa olw'omulembe ogwakomawo ne gutuukira ddala n'olwaleero guli awo we walowooza okubawa. Naffe Mukama tuli mu kusiiba n'okusaba n'okulwana okweddiza ensi eyo Mukama eri mu birowoozo byo okubanga bannayuganda be bagituddemu. Olutalo lwa kuyingira Kanani kusomoka mugga tuyingire kubanga buno busika bwa bajjajjaffe. Wagamba mu kitabo ky'ekyamateeka 8 nti bino ebigambo by'amateeka, kubanga okulwana n'okutwala ensi yaffe wakiteeka mu mateeka, nti lino tteeka okulwana okweddiza obusika bwa bajjajja bammwe. Bayibuli egamba watuteekerateekera ensi ennungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, ekulukuta amazzi mu biwonvu ne mu nsozi. Bayibuli egamba obwo bwe busika bwa bajjajja bammwe bwe mbawadde okulya. Mukama Uganda busika bwa bajjajjaffe obutaliiko kuteesa, obutaliiko kukkaanya. Kyova olaba n'ababututwalako tebagoberera mateeka. Beefuula bwefuuza abagoberera amateeka naye tebagoberera mateeka. Kale naffe Mukama tusaba okwambala amaanyi ag'okweddiza kuba lino tteeka ery'okununula Uganda. Oba kufa, oba kuwona, oba kusibwa, oba kiki. Bayibuli egamba obwo obusika bwa bajjajjaffe, ate n'ababulimu tebalinayo jjajja waabwe n'omu mu ggwanga Uganda. Mukama Museveni talina jjajjaawe mu Uganda. Mukama Museveni Munyarwanda. Mukama gwe wasooka okukola demarcations z'ensi. Buli nsi n'ogiwa olulimi, buli nsi n'ogiwa demarcation, buli nsi n'ogiwa boundary. Kati okutematema ensi kuli mu kuwagala kwo, tekiri mu kwagala kwa mwana wa muntu. Era ffe Mukama tutuukirize ekyo, tuli mu bunnabbi bwo, tuli mu ebyo bye wateekateeka mu lubereberye lw'okutondebwa kw'ensi.
kubanga Bayibuli egamba mu kitabo kya olubereberye nti watonda ensi n'eggye lyonna. Kati Mukama byonna ebiri mu nsi biri mu kwagala kwo. Kale naffe Mukama tuli mu kwagala kwo okwokununula n'okweddiza obusika bwaffe. Mukama tusaba osiime saddaaka yaffe ey'ennaku 3 ey'okusiiba n'okusaba. Otuwa amaanyi okulwana mu mwoyo ne mu mubiri, kubanga luno lutalo lwakudda mu busika bwaffe. Wagamba Yoswa nti bwe muba mwagala okutuula entende n'abaana bammwe n'ebisibo byammwe n'ebyammwe byonna, mukwate ekitala mugende mweddize ensi yammwe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, bwe mutyo bwe munaaweebwanga emirembe. Mukama bwe tunaba tetunaba kutwala nsi yaffe kugyeddiza, ekyamazima emirembe gitubuze. Tugezezaako okwebuzaabuza, tugezezaako okugonda, naye Mukama emirembe nga tewali. Emirembe giri mu kitala nga bwe wagamba Yoswa, kulwana kweddiza nsi yaffe. Isaaka yali asabira abaana be omukisa. Alina omwana gwe yagamba nti ekitala kye kinaakuwa omukisa, kye kinaakuwa obulamu. Bw'olirwana n'ekitala ekyo ojja kwekunkumula ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo. Ffe Mukama tuli redde, tusaba otufukeko amafuta n'amaanyi n'okukkirizibwa okuva gy'oli okukola kyonna ekisoboka okweddiza obusika bw'abajjajjaffe mu linnya lya Yesu. Mukama nsitula abantu bonna, bannayuganda bonna mbateeka mu mikono gyo. Abamu nga Bayibuli bw'egamba emyoyo gyagala naye emibiri minafu. Abalala ekyokukola bakimanyi naye baatya. Naye tusaba omwoyo n'obusobozi n'obumalirivu bwe wafuka ku baana ba Isirayiri nga bali mu Misiri. Bayibuli egamba bonna ne basituka, wakati mu bo tewaliwo munafu. Ne basituka ne batandika olugendo. Nsaba ofuka enjala nga si ya mmere, n'ennyonta nga si ya mazzi, naye ebyokulwana era eby'ekigambo kyo n'ebyokwenunula okweddiza